n'ekintu kye njagalira mbategeeza ekyo nja kiyisa mu ngeri yonna nja kibumbira bakitegeere. Sitaani okusigala ng'ali mu bulamu bwammwe yeegiriisa. Abooluganda webaka n'omwami we webaka n'omukyala wo. N'abalokole nammwe mwebaka ne muzi sitayiro. Mugamba eri twagivaako simanyi mugitaani? Sigimanyiza. Bawa amazima. Sigimanyi. Mugita old fashion. Ndoza Wafula yagimanyi. Wafula bagiyita batya gundi eyo? Sitayiro eyo enkadde. Tagimanyi naye. Ennebaka giwebaka ne mukyala wo bagiwebaka n'omwami wo. Naye sisi togimanyi gwe. Omusumba kyagezaako tuyigiriza oba otusomesa nti katugeze nga muli mu mbeera zammwe ez'omwami n'omukyala mu kisenge kyammwe waliwo sitayiro gye muyinza okukozesa katugambe gye mwamanyira okukozesa ey'obwakatonda ekkirizibwa nti munnanga omusajja yalina okukola bw'ati oba omukyala kati nganze omukyala bwe mmanyi nti nina okufumba ewaka nina okwoza engoye bye mmanyi bye nina okukola nti n'omusajja yalina okukola kino era bw'akikola mu butonde bwe kiri. Yes, bwe kirina okuba. Kati ffe twetumiikiriza ne tukyusaamu mu roluzi. Kakati gwe gy'okoma okukyusa ye Katonda taliiwo. Muyingiza Jezebbeero. Naye bannaaye musumba. Anti kyo ngambe mbwetaaga kansolingi sekimyamu ng'omu. Otegeere ge mazima. Musumba. Mwagala kugoba abantu mu bulokole. Kubanga mufudde obulokole nti buzibu nnyo. Kati mbutuufu laba yewoŋŋamba nti nno n'ekyo kyennyini kyoyogeddeko sitayiro erina kubeera emu. W'okyusaako kamusala ekirimu musumba akyongerereko ddala n'ekitali ekyo kyokka okumanya ensi eweebuuse ennyo nti ebintu bino bigenda kukyuka nti n'abantu ababiri bagenda kutandika okubeera nga ne sekso simanyi bagiyita bagiyitaani sekso ki like abana abasiyaze ng'abantu babiri mwami na mukyala naye nga nabo obusiyaze munju bukola ki mwebuli nti ebintu bikyusa olw'okuba nti ensi nga bweri omanyi okukoppereza kibi ensi nga bweri omwami atuuka ekiseera olw'okuba nti ne ku masimu bibaako bikola ki n'agamba mukyala we gwe yeewasiza nga Katonda yamuwasiza n'amugamba naye naawe leka tukole ne ku kino tulabe tugezese kubanga nti bisusse bifuuse bikyuse nga ne mu kisenge kye nga bali mwami na mukyala nakyo ojja kwesanga waliwo kye bakozesa kye batalina kukozesa neweesanga nga emimwa gye alina gy'agiteeka gye kitalina kugenda neweesanga bingi abooluganda. Musumba omulokole alina kulemera wali muka old fashioned style. Bw'oba onoolaba obwakabaka bwa Katonda era ng'obwagala omanyi kiwakkiriza kujjako waliwo abaalokoka nga baagala byanfuna baagala byegombebwa byansi abo si balinako buzibu era ne Yesu mukama ffe yabakola ki naye waliwo obulokole oteekwa okuba omulokole ali rigidi. Muli rigidi nnyo kati musumba oli rigidi nnyo gwe tomanyi bigenda mu maaso tomanyi mulembe wakati woŋŋamba ote mbutuufu kati olwo Sister Prossy nga wanoonya Matthew chapter 7 verse 13 kwe tugenda otandikira kansome ne ya Lungereza egamba enter ye in at the straight gate for wide is the gate and the broad is the way that leadeth to destruction and many there be which go in the road. Tuli fena olwe 14 because straight is the gate and the narrow is the way. Owulira narrow
which leadeth into life, and a few be there that find it. Akagambo ako ke mbadde nsinga okwetaaga. Akagambo kano, and a few there be that find it. Tumanye ekigambo kibayita few. Wasomako Olungereza. Ekigambo ekyo bwe njogera small kitegeeza ekitono, bwe njogera little kitegeeza ekitono, bwe njogera few ndowooza okalabira ddala nti kaba katono. Kati ate kakuzuula find, kakuzuula buki? Kaakati omulokole yenna aliri gidi yoyo azudde kkuba eriri esebo sitayiruzo ezo bayika bakinyonyose lwaka maama tesisita akyongeddemu bwongezi nga bingi byotuganye, nga bingi byotuganye. Katomanyi wafula kyomukola. Abooluganda omwoyo gwe guleeta obulamu, omubiri teguliko kye gugasa, omwoyo gwe guleeta obulamu. Gwe wenna bino ebyensi bye tuliko obiraba, bino bye tuyayanya, bye tukaabira, bye twagala, bikoma wano. Ebyensi bya nsi nvunyu, bizikirira, bifa biggwawo, era bitukomya wano. Naye ate omwoyo gwo bw'ogusikiza obwo obwakabaka bwa Katonda n'onoonya ekyo eky'obwakabaka bwa Katonda, kigenda kutwala okusanyuka okw'olubeerera. Musumba, kati sitayiro ezo z'oŋŋambye nti omulokole omutuufu alina kubeera eri sitayiro bagiyita batya? Old fashion. Sitayiro eyo toyina kuge erinnakyo Katonda gye yatutondera, erinnakyo tulina osigalako, because nti ziri ezisigadde zonna Jezebbeero yali omwo. Lwaki za sitaani? Kubanga sitaani ayina okugamba ye muntu ayagala obukolomooni obuntu kwegamba yefaananyiriza malayika owamusana naye nga olina otuteekamu obukolomooni okunyumirwa. Kimanyi nti osobola okuba ne mukwano gwo oba mwami wo oba mukyala wo nga mulina laavu, ne bwe muba temunagenda eri, nga mulina bye mukolera wano nyumba yammwe, nga bikuwa emirembe n'owulira essanyu, nga owuli emirembe nga n'ekyo kyokka temunnakituukako, naye nga mulina ebyo bye mukolera awo nga n'eri temunnaba kugenda, nga alina bingi ebikusanyusa by'osobola okukola okumusanyusa okola kikubanga eyo bajja sitaani ajja biyingirira mu byammwe mbabu. So tulina sigala kwemu old fashioned. Okay, wafula obadde oza ki? Bale, yes. Mwale. Wafula jangu obuuze nga bakulaba. Saa kuddira mu kibuuzo. Jangu taati, jangu. Ntuule wano. Kyeŋŋamba nze nga Wafula nti Katonda bwe yali atonda omuntu, obwa kantandikire wano, bwaba tusomesa bagamba nti no Katonda yagamba omuntu nti mugende mu nsi muzaale mwale. Then tebatugamba nti no Katonda yagamba muzaale mu ngeri bweti. Egamba bugambi nti no muzaale mwale. Ekyo kindaga nga nze Wafula nti no Katonda bwe yali atutonda yatulekeramu akantu tugende tudiscoveringe ebintu ebimu, engeri gye tuzaalamu ebintu ebimu. Okiraba? So kati omuntu bw'avaayo n'adiscoveringa nti no kino ekintu n'okikola bwe nti kiraga nti n'ekyo ekintu kya bwa Katonda. Kubanga Katonda bagamba omuntu yatondebwa mu kifaananyi kyaki ekya Katonda, ate omuntu n'aweebwa obuyinza
to rule all over the what? The creatures. Okiraba. So kati bwe mugamba nti no style ezimu za bwa sitaani, mugende ku style emu, ate nga okuvumbula kuno Katonda yakulekera omuntu agenza avumbula ebintu ebingi. Ani kwagala akuddemu naye bonna kabakuddemu bombi. Genda kansooke w'omukyala lwaki mutulemeza ku missionary. Kakati oyogedde bulungi nti Katonda yatonda ensi, okyo akijjayo bulungi nti Katonda bwe yatonda ekintu nti mugende muzaale, yagamba nti teyawaayo nti bazaale batya. Naye ejjukira ekigambo kya Katonda kitugamba nti Kristo Yesu bw'amala okujja, gye tuli mu Kristo Yesu bw'amala okujja era bw'ajja n'amala okukola emirimu gye gyonna gye yajja okujja yatumibwa okukola, yagamba nti ngenze nzizeeyo naye sibalese nga bamulekwa, mbalekedde Omwoyo Omutukuvu omuluŋŋamya, nti webiri kati ng'ebiro webiri n'embeera nga bweri tulina Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu njagala omuyite mu kisenge ekyo, yo sitayiro gy'oyita nti mbi ng'oli ne mukyala we, mugambe maama Omwoyo Omutukuvu njagala ebinyumira mu sitayiro eyo yennyini, mugambe nti maama Omwoyo Omutukuvu njagala binyuma, ye kennyini agenda kukulaga. Era y'ensonga lwaki tukyogera, kubanga ekyamazima Omwoyo Omutukuvu waali ye muluŋŋamya. Tubabuulira bya mwoyo, tetubabuulira bya mubiri na bya nsi. Tetubabuulira bya nsi bwekola, tetubabuulira nga ssenga bwakola, kubanga essenga bw'ajja okubuulira nti omwami bw'otamukole bw'oti bw'otookole bw'ajja okubuulira kubanga bya nsi, naye ffe tubabuulira bya mwoyo era bye twagala muwulire. So Omwoyo Omutukuvu waali agenda kunyumisa embeera eyo asinge n'ebiri by'olowoozaako. Musumba oli musajja munnange, ariko ntantegeera omukyala kanzije ewuwo, lwaki mwogera ebintu ebyo? Anti ekigambo kya Katonda bwe kisomesa tuli mu kugezaako okuyamba abaana ba Katonda, kubanga ekigambo kyera mu Matayo kigamba nti okukkiriza si kwa bonna, okuleka abo abakikola ki abakiweebwa. Era mu Luka naga nti 7:9 n'asanyukira mu mwoyo, kubanga baweereddwa nti bino ebyama byabaweebwa kuba bwe kityo bwe kyasimibwa mu bwakabaka bwa Katonda. Ne bo balaba ne tebalaba, bawulira ne tebakola ki tebawulira. Kakati webali abajja okulya agambe nti ekibadde kiyuza amaka gange kangezeeko nzire mu bulokole obuli rigiti, ne bw'onootambula, kubanga pulogulamu zino zikuwadde zonna ezifuga ensi, agenda yaazo zonna ku destroyinga mulokole. Kati ezo z'otuganye zikwataganira wa ne family planning? Siziganye sitayiro, wabula ekigambo kya Katonda. Kale sitayiro ezo ekigambo kya Katonda gye siganye. Ayina kyabuuza ekira? Wafula kyabuuzizza nti yasindika abantu ba discovering bavumbule. Naye gundi Genesis lubereberye essula ey'okuna olunya olusookera ddala egamba nti Adamu n'amanya Kaawa mukazi we n'abeera olubuto, n'akola ki? N'azaala Kayini kubanga yali first born waabwe. Naye olaba yavumbula ekyo Bayibuli ebikiddwako era bwebumbabumba ekigayo yate tejja kwogera bigambo bya busegu bya nsi nga bw'obiraba bye mwebuuza ku basenga ate nga nakyeyombekedde. Basenga nakyeyombekedde era bebo ate nga akubulira ebyobufumbo. Akubula ebyobufumbo abakasobeza nga faaza tamanyi bakubeera na mukyala naye ate akubuulira ebyobufumbo. Mukyala we kyayagala owange si kyayagala, ne family gye baakulira za njawulo, n'owooli kyayagala kiki kirala. Kyovula nti Omwoyo Omutukuvu atuwa instructions za njawulo mu ngeri eyo lw'okuzimba omulimu gwe. Eno nagimalako. Wulira kino wafula kyabadde ayogera, bw'ogenda mu Yeremiya essula 4 wama egamba etya nkwatyako wano. Yeremiya essula 4 olunyi 22 owulye bwekugamba wafula agamba okuvumbula. Kati awo temuli muku Bible temuli mukubowa muli kati mu bufumbo bw'abalokole mubate mu buboya.
nanti kakati bwe bunaaba bubowa tofaayo era eŋŋumi zisigale nga zikola ki zitokota n'okutemuligana gwe bw'oba owulira tosobola genda nakyabwa Katonda gwe tofaayo muwebu mwatuyise bino badde obimanyi towulira bipya kakati mukama wange kyekino kyendeese Yeremiya essula 4 olunyi 22 lugamba nti kubanga abantu bange basirusiru tebamanyi biwowongole by'abaana so tebalina kutegeera bamagezi mu kukola obubi naye mu kukola obulungi tebalina kumanya muli bavumbuzi bodda mu mubuulizi 7:29 ega kino kye nalaba wansi w'eggulu Katonda yatonda omuntu nga mugolokofu bulungi naye n'anoonya bingi byagunjaawo n'onoonya bingi by'okuyetingawo ebitegeeza ebiwakanya ekigambo kya Katonda batugambye tulina kusigala ogimanyi badde njerabidde gwe badde togimanyi tuli ku missionary style gye tulina osigalako mbu yakola eyo sitayiro yokka missionary lwaki mwogera ebintu ebyo wafula sokojje kyatannaba kutegeera nti omwoyo omutukuvu bw'aba waali asobola okuluŋŋamya ku kikyamu n'ekituufu nti tetuli mu nzikiza Katonda gwe twogerako ono waali ali wano naawe leero kati nti olw'okuba omwoyo omutukuvu waali tojja kugamba nti ebyo bye twogerako byakubuusabuusa tunaffe tulowooza tetumanyi kyabawo tetumanyi weekiri wano tetwagala tulowooze nti kyetulowoozaako bakyetugamba nti tekiriiwo oba tulowooza nti kati tulowooza tutya nti eno nnungi eno mbi no kyekigambo kya Katonda omwoyo omutukuvu omuluŋŋamya atuluŋŋamya eyo sitayiro yerina okutambula lwakuba tetumuyita ne tumukwana n'abinyumisa kubanga era owewuunya oyinza okugamba nti okola eno neri naye ngaera tolina kyofunamu naye ng'ate singa oyita omwoyo wa mutukuvu nakkola obulungi bijja kunyuma n'okusingawo otuvuddewo naye baleera kati kubuuza kubasa ekintu kya sitayiro kino kyajjiddemu ng'onyonnyola family planning kati njagala okwataganye sitayiro zaffe z'otuganye kale bayibuli zeganye ekigambo kyagala kiziganye kikwataganira wa ne okufuna olubuto oba family planning nkugambye family planning gwe buli konako n'oteekamu kkiriza oba gaana anakkiriza ojja kuba n'emirembe era ogenda kulaba obulamu nga butandika okukola ki okukyuka n'amakaago n'emirerembe n'entalo gwe kyolaba ng'ekimenya nti kizito kiringa era kyovula nti bw'owasa omukyala omuzaalamu abaana abo babiri ogenda okulanga luli fige yali eteredde kati ng'ekyami ng'alinga bino ebimotoka bijefanga kakati lwaki talina kusigala kubeera nga jefanga okitegeera omwoyo omutukuvu asobola omupano biiti ng'amusiiga akazigo n'amushepinga bulungi nga buli omulaba ne bwe mubeera myaka emeka nga mugole era n'ezo sitayiro buli kimu kyonna nga tekikyuka temukoowa ate nga muli kyabwa Katonda tiwali kimulema sitayiro katuzireke mu bulumi obungi bw'oba alina ekintu ky'otasobola kwerekereza mu nsi muno ku lwa Katonda toliraba bwakabaka bwa Katonda gemazima buli kimu kye muli mu kuŋŋamba sikiwakanya siri mu kukiwakanya era ndi mu kubuuza naye omuntu omajja kudda eyo abuuze agambe nti buli kimuli mu kwogera mukisibako mwoyo mutukuvu kino njala kiraba mwoyo mutukuvu tuli mu nsi gweoŋŋamba nti no mwoyo mutukuvu era Mukama yampa abaana mu lubuto wambana mukyala wange abaana 10 mwene embeera gye tulimu gweoŋŋamba sirina kubaako mbeera yonna gyenkozesa mbuze mwoyo mutukuvu senga mpita mu mbeera yonna gyempiseemu naye ng'ekizibu ekyereese maybe nasaba mwoyo mutukuvu muŋŋambye buli w'omusaba awulira
era ajja waali amanyi okulowooza ko nga kukyali wala Zabbuli 139 olwokubiri bwesomesa. era we musaba nsobola okubaako kyenkola ne mukyala wange olubuto n'atalufuna si we kiri wandagaano Katonda wa convenant ngera bolaba abantu basaba emirimu naga Mukama kankuwa ekyokulabirako kyojja okutegeera nasaba Mukama badde nsaba either salale waliwo abasaba nga ayagala kwongezebwa salale waliwo abasanga ayagala kufuna mulimu n'agamba first salale yange yagiteeka mu maaso go ate nja kusigala ndi mwesimbu nga mpa ekimu ekyekumi byonna emirimu gy'obuweereza nga nkola ki ncontributinga n'akimuwa bw'aba asobola okukola ekyo kino ekyolubuto kyatasobola kuwa senga nsaba mwoyo mutukuvu n'atajja nkole ntya ndi maka nyina abaana babiri kati njagalawo sipeesingi naye musabye tajje kati atugamba mu mako nti bwe munaasaba n'okukkiriza ojja kulagira n'omuti ogwo nti siguli bw'okole ki otwalibwa eri gujja kukola ki gujja kuwulira kakati kankubuuze bwe tokkiriza nti akola ki agenda kukola era oli mugezi nnyo kale weebale kuba mugezi Katonda akolera mu tayimu ye takeerewa ate weebale kubeera mugezi nnyo era opulaningira abaana bakoze eki kaakati ku ffenna bwe tuli wano omukka gw'onossa enkya waguliza avinzeewa tetubuuza bibuuzo biri tekiniko ebyo tetubuuza bibuuzo biri tekiniko nti nkulaga omukka gw'onossa enkya sinankya wabula kale we zinatuukira oba ku 10 oba ku ssaawa eziddako waguliza avinzeewa tomanyi bw'oba naye okkiriza nti enkya bujja kukya ng'agukuwadde bw'oba okkiriza n'omukka gwe tomanyi nasiirinda mweguli na bungi bwagwo mweguli kati bw'aba ng'omukka togusobola tosobola gwepulaningira gw'onossa nkya bagambe kiri kyatasobola kupulaningira baana bo gwe mwewe ne famire yo n'ennyumba yo saliwo nga guli bwe yagamba Joshua nti nze n'ennyumba yange n'aweereza nga gwe Katonda omulamu w'amazima tewali kyatasobola kubanga ne by'opulaningirako ensi gy'opulaningirako wasanga nsange era Bayibuli gatubenga n'amagezi nga ki kusobola okumalirayo tube bagezigezi ng'obwana bw'emisota kakati gwala kuŋŋamba nti nsobola abaana babiri nze nzaale buzaazi paka ku 10 ulira nze kale mu busobozi bwe Katonda bwandaba bwampadde nsobola abaana babiri nzaale buzaazi kakati ekintu kino kiri mu njuyi bbiri lwaki omwoyo omutukuvu omusaba n'atakola yensonga lwaki twazze wano nga tugamba nti ffe omulokole otambulira mu kwenenya owooluganda atugambye nti omusumba atugambye nti mu kusobya twangwa mangu okukola obi tuva kisomako naye aterabayo nti wakati mukola ki mu kwogera twonoona wakati mu kutambula tukola bubi ebigere byaffe byangu ogoberera ettima gwe bw'obanga omwoyo omutukuvu omusaba n'atawulira ddayo okaabirire Mukama ku maviivi waliwo ekitali kituufu mu njuuyo wava dda ku Katonda n'akudduka ali ati akwekwese yakuviira akuli mabega kale agamba kale singa ategeera gwe ddayo obuuze kuba Katonda awulira ate Katonda maanya ate Katonda asobola teri kikulema gwe ddayo ogambe Mukama nsaasira osooke weenenye wetunuulire kubanga oyinza obuteetegeera kuba olina n'ebyo ebikisibwa by'otomanyi naye nga ye abimanyi gwe mukaabirire mugambe Mukama nkomyewo mu maaso go Bayibuli etugamba mu Yeremiya 17:19 nti kale bw'olikomawo ndikuza bw'ayogera Mukama bwe tulyawula eby'omuwendo omungi ne tubijja mu bitagasa laba tulifaanana ng'akamwa ke gwe ddayo fukamira kaabirira Mukama mugambe nkomyewo nongoosa komyewo omwoyo omutukuvu oddemu omuyitaddemu abeere straight ayimirire mu maka go kuba ali mutukuvu atuula watukuvu bw'oba waseesetuka kaabirira Mukama omwoyo omutukuvu agenda kudda tajja gaana kola era ajja kukolera ajja kuwa family planning ennungi ajja kupulaningira yayina pulaani ennungi eri obulamu bo n'abaana bo kuba gwe ne oba pulaningira nogaa ti ngenda zaala basatu ndekeraawo ospesinge ojja kulaba nti basatu boozadde abo boozadde oluusi ne mutaba na mwana wo oluusi ne bafo biba bingi kubanga gwe tomanyi kinaabaawo nkya
so oyo yalina pulani eno gyeriombofe. kale divorce nzikkaanya ddi nti kati kiganye nti bannange omukyala mwagadde tweyagadde naye wano we tutuuse sijja kufiira mu maka, omukazi tajja kunzita, kaŋŋende. anti ebintu ebyo byonna omusingi gwabe gye twatandikidde ebireese emirerembe, kubanga teri awasa mukyalawo baafumbirwa musajja ng'omanyi nti bwe munaatuuka mu maaso mugenda kukola ki? Okuleka mpozi eri mu Bulaaya Setaani gye yajinga wazedde abantu kuba bo bagwa contract, naye ffe abakyali mu kigambo kya Katonda abakyasooka okulya eddoboozi lya Katonda, tewali awasa mukyalawo oba tewali afumbirwa mwami ng'agamba ngenze kwegoma bwegoma enkyankule ki nkite. Kale mwebalimu egiri emisoto era nga gwo gwagala muki kati divorce eno yonna ejja musingi gwe mwasima ku lubereberye betuze tumenyamenyamu. Omusingi guno gujja oba divorce eno ejja ku bintu bino byonna bye mujja muyitamu, kubanga waliwo wakati awo n'omwami asobola okusavuwala omutima. Kati for example olaba omukyala oli Teddy kati olaba nga ye yali yaguma mu mbeera yonna bwewa buli omu yeegumiikiza mu mbeera byonna byeyayogera, naye ate olaba omukyanga aga nti twabeeranga mu musenyu, twabeeranga mu mazzi kuba omusajja yabifutukira mu mazzi. Olaba n'omukyala n'agumira mu mbeera eyo ey'amazzi yonna bwayisiwawawa, naye ye we yatuuka eno ate bwe yagumiikiza yalaba nga ate ekikye kyekinene okusinga ekyani ekyoli, naye n'atabanya nti omukyala ono yambeerera mu ngeri efaana bweti. Kati oyo Setaani n'amusavuwaza omutima nti kati kofunye byo oli tomwetaaga kigaali. Kakati musumba nze ndi mu mbeera era n'engeri gye twagira twatambula bulungi naye bikyuse, ontegedde bikyuse, tetukyakwatagana. Ddi we ŋŋamba waawo weewaawo oba bayibe ŋŋamba oba ki sigalayo. Kaakati muzze mutambula bulungi bw'oba oyina omwoyo omutukuvu, ng'olina omwoyo omutukuvu oli bw'ayingiramu ekisambu oba omukyalo oba omusajja, omwoyo omutukuvu asooka okugaa kuba bwe bali abaweereza betulabyeko n'abakyala n'abatta ng'abakyala bwe bafuuse ki ne bafuuse enkonge eri okuweereza, naye ng'omusajja asigadde ali ku mulamwa n'alaba nga takyakyuka n'agamba ono okutta okuvuba emyoyo emingi ono kaakole ki kaveewo. Divorce ya Katonda yakutta. Katonda atuwa warning n'akulabula bw'ogaana ye asobola okukola kyonna kyakola ki kuba ye buyinza so si gwe kusalawo gwe nti kiki kyenkola ki. Naye kati olwaleero emisege giri mu kisibo kya Kristo Yesu ng'ekigambo kya Katonda kyogera bikulabya batumbi nga ye olw'okuba amaze okusavuwala omutima alina gwalabe kuba omukyala gwozaddemu abaana ababiri abasatu gwe mumaze n'emyaka ena tajja kufaanagana mwana wa myaka 18 tajja siri nnyo ku ndabika tajja kufaanana na waabiri oba 25 kubanga bo bw'oyogera ku kikyo ne wali abakola divorce ng'amaze kuwaayiriza munne, waliwo abakola divorce nga ye kati oli ku butuufu. Wakati ebyo era bikose bya Setaani musima kati omukazi mulaba waati ne waati gwozaddemu abaana 5 4 tasobola faana noono atanazaalako oba azadde oba azadde ki okitegeera. Era nkitwala nti n'omuntu gwozaddemu abaana abawera mubadde mufumbo myaka emeka okumuwuliriza mulina okutereeza ebizibu bisobola obaawo naye biganye. Tukoze buli kimu kubanga nali wano ne Pastor Edward naŋŋamba nti formula eyitibwamu yiino nti webanga butagenda bulungi mu maka waliwo ebiriwo osabye biganye kyosookebwako yita omuntu yenna famire yammwe omwesiga oba gwe muwa ekitiibwa batuuze. Webyagaana yita musumbawo, owulira musabire basabe biganye. We bigaana yaŋŋamba awo okkirizibwa
era okusinza mu kusomesa yaŋŋamba nti divorce mu Bible mwennyini Katonda akkiriza okwawukana ku gundi emu yokka, bwenzi. Yakuwa lunyiriri ki? Yalumpa mu vidiyo mweruli, yalumpa naye yaŋŋamba obwenzi eyo yo Bible ekuwa olukusa okwawukana n'omuntu. However, bw'oba osobola omusonyiwa kikole. Kaakati mu kigambo kya Katonda temuliimu kwawukana. So komera, obufumbo komera, obw'abalokole komera, oba bagenda kutta oba kola ki, gumirayo. Kati kyova olaba era tubuulira abaana abayingira obufumbo, kubanga waliyo abayingira obufumbo nga baasibwasi lasting eyo gitegeera. Kati n'ogenda emyezi egi ejjakiriza eribadde lyakututteyo n'owulya nga likoze eki liweddewo. Kakati ekiddirira kiki? Kwagala kuvaayo. Naye nga mugamba Yesu yabukola ki? Ye yabutandika. Byonna ne bisigala bivumaganya linnya lya Kristo Yesu. Kuba ffe abantu tuli kivumi, tuli awo bwetutyo tetuswala kiri awo. Yesu yabaaswazibwa. Kakati saagala assumption sirasiti si biki, tutambudde bulungi naye bitabuse. Ekireetera obufumbo okutabuka nga bwe tulabye endagaano zonna okuva emabega. Endagaano zonna okukola ki? Kati tukkiriza nti olwaleero waliwo abayize abagenda okwenenya era abagenda okutandika okugezaako okunoonyeza ddala Katonda omulamu w'amazima, okubalungamya buli kaseera. Si byonna nti Yesu yabitugamba, ekyo mukimanye bulungi kigambo kye. Naye ate tulina omubeezi, Omwoyo Omutukuvu atuyigiriza, Yokaana 16 okuva ku 12. Kati bw'oba weenenya mugambe nti bingi bye mbadde simanyi era bye sitegeera, naye nsaba Katonda abeere wange, Ssekinomo obeere wange ki? Ssekinomo ajja kutandika okukola ki? Okuyigiriza. Kati bw'onootandika otambulira mu kkubo eryo, ogenda kusanga emirembe mu lugendo lw'obulokozi era mu bufumbo togenda kufuna mirerembe gyakola ki? Gyakwawukana. Kale bw'onoosanga nga waliwo omwami asituse oba omukyala asituse mu mbeera efaanana bw'etyo, wadde otambulira mu butuufu bwabyo, kuba ye omulaba atukondako buli kaseera. Tuweerabira nti kye tufunye mu kusaba kinywezebwa na kusaba. Era nga Katonda bw'atubikulira emirundi mingi nga Setaani atupangidde enkwe z'okufa ne tuyimirira n'akiwugula. Lwaki ng'obadde otambula naye olowooza ky'obufumbo ky'ekikakali? Sister Prossy, nafuna omuntu wange era tuba tutambula bulungi, bitabuse. Nsabye, nsiibye, tebigenda bulungi. Owulira? Tukkiriza nti era tukirabyeko abasajja ba Katonda olumu battiddwa mu bufumbo obwo, tobiwulirangako. Omukyala n'amutta. Kakati bannaye kambuze, wembeera nga nfumbiddwa anyini nga mpasizza, sirina kufulumayo wadde ndaba njolekera ntaana, nsabe busabi.